bulungi bwansi mubeeramu okugogola enzizi, mubeeramu okukola amakubo. Ekkubo lino eriva wansi ng'eri ku prisons eryambuka ku Matutuma tulikoze n'omutongole wa Kabaka n'abatuuze b'omu kyalo kino. Omulanga gwa Ssaabasajja gwatukubiza kukola bulungi bwansi. Mukyo neebaza abantu mwenna abatwegaseeko olunaku olwaleero nga tukola. Ffenna mbasaba tugende ng'ennaku z'omwezi 31 ekibuuli Ssaabasajja Kabaka yategese. Abantu mwenna ate era sekoma kwekyo niira mbagamba tetugenda ngalonsa, tukwate amakula tugatwale eri Beene. Musumba aliwa weba mwani kiberu jaofu Muchumba era nga tutendeka abaana bano abato tubasabye ku masomero bakimanye nti mu nsi waliwo emirimu egikolebwa nga gya bwereere nga temuliimu kusasulibwa. Buyonjo busibuka waka olw'okuba bubadde butandikidde mu osimu ensula nange nembyenyigira mu nkubiriza bannange bonna obuyonjo kintu kikulu nnyo. Muje tukole bulungi bwansi. Era nga nyongera okukubiriza abantu bonna okwettanira bulungi bwansi kubanga Beene yatukwasa omulembe gwaffe ng'abavubuka okubanga tusobola okuyonja ekitundu kyaffe tubeere bayonjo. Kuba olwoba omuyonjo oba mulamu.